Yesu ketugenda maaso tenete kuva mu bannaffe ababumbala films bakutuusizzaako olutalo lw'embeerera ekyatandika butandisa ate nate tulina kulekanira kunyumiriza bunyumiriza era busula Rafael executive producer ate nga director omuli Mubiru Akram nga kwereza nga Timo ekyali kunyanjula egenda maaso nafuka Maria Mutebo nga kwereza nga Ketra entandikwa filimu Iraguha Moses nga Saimo ekyatandika egenda maaso Sheya ya Morini ngona kwereza nga babirye ate nga nakabirwa Zuwena nga nemo ali nnyo so nga agenda kuzanyira nga Prite ekyali ntandikwa Nsubuga Ismail ngona kwereza nga Mavini tukyali kunyanjula Diane Val nga naye akuzanyira nga Tina ekyatandika ate nga Kayaga Helen tugenda mulabanga Senga mu filimu yaffe erabika okubanga etandika olutalo lw'embeerera Kibirige Harriet Mamitimo so nga mwena abatulaba ku Bumala Studios YouTube channel yaffe mukola kyamaanyi kasito subscribe nga kyakabi kali kumbono omuwala Sebo Pretty yabeeranga noono ndowooza kyovolaba oli Kandoya yamutumye kati yakomawo waya ziringa ezikyuse Kandoya yamuwadde ssente buwagamba nti wano olina abasajja bangi era ono wakunyiza nga ogende wono ono wakunyiza nga oddewo kati yamugamba naye leero ng'ozza onyiize bulala ate yali yamugamba ndi omusajja omusebo tamumala ye basajja kwegamba abakozesa nkazannyo tayinza akkiriza musajja kumunyiiza gyolondereza nga obutuufu ne bwotamba nako kati yamugamba olowooza nyiize lw'abasajja bange ne bawa lwanyezeza yakukyankalanya ategeera talinamu makulu omusajja kati ng'amugamba ndi ono Kandoya nfuukidde Kandoya kale akasajja kasibu nagasanko nti Kandoya alina amagezi kabuzabuza nenkabuzaabuza nenkagamba nti oli mulwadde okimanya akasajja nkayise wala nnyo nenkagamba nti oli mulwadde akakatuna ndabo bakanavayo ku sente kutwale mu ddwaliro naye akantu sebo kaganyi omanyi kasajja tekalimu magezi tulekaawo naye omwalo ono kiki kyagoba kubanga omusajja oli amuwadde ssente n'amugamba agenda amwogererereyoko abeeko ebintu ebimu byatereeza baami kubanga awulira ayagala omuwala ono naye omwala omutima gwe guli wala nnyo kati ono naye bwe yajja ate yayongera bivunza buvunza kati yamugamba nini mugamba mukazi gweoyagala oyinza okulayika nti omuleka omulwadde ne bumuluma n'otamuwadde ekikumi olwoba omwagala oba toyina kyomwagazi oba tomwagala oba olimba etubadde nga tuyitamu egenda mu maaso wadde wefulanye omugezi gyendi kitegeera ndi mugezi naawe efirimu yaffe egenda maaso ngambaki mulundi guno mpa chance eyo ngikozese nifula kutegeerera mbeeko nebyenkuwa bulamu kitegeera bayinza ebimu maze okulaba ebimu wesudiya naye nga tolina kyomanyi kati Sebo ono yadde eno n'asooka amugamba naye okimanyi nti embuzi mu bintu bino si gwe alina amagezi bakazi bangi bensuddeko embuzi wuliriza kati oni bameka wuliriza kyaliiwe omukyalo ewaka ono yamulemye okutwalako embeerera kati mukwano gamugani omanyi si buli musajja yenna asobola okugjako embeerera kati yembuka fulu nze njagala omuwala oyo nga bw'omulaba kubanga nze namulaba entunula ye eringa eyagundi eya nakabuyi gwe sagamba kuba kyobola nze gambe ne experience nyingi nnyo mu bakyala abo abatiki oba gwakulemye ekyo twanteeseza nze omutaana nenkukugirawo kuba oluusi bagana abakyala abo omuwasa nga alimbeerera kiba kisiraani kati nze nkikugirewo ono ayagala amumuyambire akijyewo nga kisiraani mukwano gwe nezo mubamuze zibuka amangu wabawo nezino ez'okusoberera empolampola kitegeera embeerera ezimu zakulanga mayanza endala zakulanga nzige mubaamu okusooba n'okutambulanga komando n'omakula makule nze kati nze njagala onneesige oyo mu makule embeerera ngimakule omulundi ogwo laba gwe bagamba njagala nyingirewo nga musezi buna agenda otuuka enkyanga yakweyitira waliwo mukwano gwakubulira ekintu ng'olabanga ge mazima ng'olaba kyekituufu
Mpola mpola. Owulire Kisi mupepeke. Kafulu Webaka. So be mpola. kakati ono bwamulemerako ennyo Zeyo. yasoka omanye omuntu aba akulimba omulaba Nyo kuludako. Mukwateko kati yamugamba ebintu bino ky'olina okukola olina bikwata mpola. Niruli. Owulira ekintu ekyo singa obadde wakikola wandibadde okwata mpola omukazi osooka n'omunywegera bw'omala omunywegera n'osirika kwegamba otandika mpola naye si kuva eri otuukire mu katale mulundi gumu olina kutuukira ebweru ku midaala kati leero bwemukwatako kati nga mugaleero bw'omusemberera kumpi n'omunywezaako awo n'omukwata bw'otyo just kumukwatako obukwasi era tolaga nnyo kubanga olina kyoyagala ekyamaanyi ekiri awo Bigana. naye gojja kunkyayisa omukazi gwe alyoka agende kubanga ekyamazima ekyokumutwalayo nga masinala ekyo tekijja kukola ekyo tekijja kukola obukugu ono bwalina ono yalina obukozesa Week wegwerako. Nga tekinakola nkusse. kati asalawo atwala amagezi kubanga ono yamugayini mu bintu ebimu si yategeera ennyo kubanga mbu y'abakyala be yakalaba ababadde embeererana n'alyoka abakolako obulumbaganyi bayitirivu tukize mu ntebe awo nadde yakutandikirawo nga mpulira bwe ate kutegeera kati nengezaako byaganye n'ekiro nezuukuka newa nera kumakya ngezezaako nebigana nengamba no sitamuviire wekuvaayo efirimu egenda maaso naye omusajja tugenda tulaba omusajja kuba obudde bukozeki ano bwe bava eyo naye kino ekikazi sala bakwate babe nga beeyongerayo ekiveeko naawe tuli ku gaali mpya ng'onyumya ekyo nawe ekikadde kati yamugamba naye ekikazi tekireeta obuzibu kino ono yatyamu kiyinza kikazi okuleeta obuzibu kweni apaana alina gaali mupya kale netudde eno kinzikyeko musajja kyoya tebamwagala ono wakagazaaki ate mavinimwa kaakani okudde eno ssebo naakyamupoloota yeebuuza lwaki ono alemedde ku kandooyako nekyamazima kandooya simwagala kirize naga ekyamazima omukazi ono naye agamba omutima gwe gulina gye guli nabanyize ne ayagala timo eyawasizza alebiri era awulira omutima gwe gye guli naye gwe olina omusajja omu ogaseko akantuntu akatalina mulamwa tekakuwa kaaki oyogera mono naye yabanga atakyaliwo ate akoze ekiti kale ono yamugamba nti wandibadde oyagala mu timo kati ng'amugamba ne timo naye nogwoliko naye nga yagenze wasizza munnange yansanze awo n'alyoka nnangira nanneewaanirako nanneesudiizaako nga bwe yawasizza byemwoleramu ng'oyogera ye bambi tebakyamulaba ng'ensonga enkulu abadde namunneeweki olusaimo kani ate abo bayaaye nno naye ntima akwagala tasobola kuwasa abadde waliwo omuntu agamba ekigambo ngiraga ng'alinga nga kale akudaalira oli agamba ekigambo naye ng'alinga kudaalira kukyoyagala egenda mu maaso n'omuntu watandika wakukubira amasimu nobeera nga tokuntamwa batakwagala babadde ne Simon bwe tulaba wano nga bulijjo mukubira takwata kati oba olina mukola kinaye simanyi oba kituufu bwaba babadde ne Simon kale byonna byonna bye yamugambye ono yamugamba nibe baleka balimba abantu bulijjo naye era ne waba yawasizza abantu baba bawasa kawo naawe olwaleero ku bakazi abangi n'okusinga ku basajja tekikyakwasa nsonyi mukazi sajja omu kubeera n'abakazi basatu ba babiri era abakazi be ekyokulabika ni omusajja alina omukazi tekibatwala nga mu makulu omulembe guno si gwe omulembe gw'omukazi omusajja akyakaayanira mbu simanyi omusajja yawasizza ate nze bankyayowa bagenda kukusoza bakugobesa amanyi wakatuka obalaze tobalagayo ako kasajja sigala ku timo mavinaawe ebyo kati ono amusuddiya mbu abeere ne timo naye ate timo yawasizza kyokka omusajja gwamugamba togenda naye ye yamuwadde omusanvu agende amusudiyizeeko naye era kyakoze ekyokusudiya kyekyo ate mavini omulaga wabula it is a negative sudi naawe oŋŋambye nti obadde ne Simon nze ngenda genda wasemu kikukolere
ekyo kigwe kya Saimo ne Timo naawe wabula ekizibu kali sebo yamugamba gwe tofaayo tekalina mulamu Saimo wabanga akweganye nze ngenda kunoonya engeri gye nkuyamba siyinza kukkiriza ogende ku musajja atalina makulu nti oba natula ewa jjajja n'omugamba oba wa taata nti omuko wuno tawe oyinza okwekya Katura ono gwolese mu bangi oyo gabagoyagaba maviiri ngaagali wano waliwo omusajja banne gwotayinza twala wammwe bbula ly'abasajja waliwo omusajja nga bbula ly'abasajja nga bw'omutwala ewaka obanga oba atutteyo akaki nga ne bweyambala efirimu egenda mu maaso omusajja omwantula mu bazadde ngenda kikukwasagaliza wa Saimo ziti Saimo tulabe bwe kinaatambula ngenda kwogerako naye ekya Marvin oli omusajja mukopi yenna okuva ku bwongo buli kimu mpale ebigere ntambula nyambala mukopi nesawo nkopi naye sebo ono yamugaana okwagala musajja oli kale ne weewuunya mukwano gwe kikyabala nagambye muke Majestic Plaza level number 5 oba level number 5 shop number 8 yensibuko eyebena Uganda tugenda maaso tabeereka naye tomwesembereza Marvin akubeere wala tekawoko ka distance Marvin yo kale ekirungi kye kyalina nti okuwayo kasente nobeera kale no Marvin wadde mubi ente ye bwagikuwa wadde Marvin mubi tebamwagala era bagamba mutasola mulaga waabwe naye Marvin seba akasente aleeta ekyamazima omusajja akwagala kyo bwe kiri omusajja aba akwagala aba alina kuwa Marvin alina kugambye nkulaba olinga oyagala Marvin ate lwaki otandika kati amuwolereza awulira Marvin ate amusaasira ate yazze muwa sudi butamwagala naye ono lwaki ayagala nnyo onabe nga tayagala Marvin kyekibuuzo ekiri awo ate ayinza n'okulo tujja kumanya lwaki nagga Bomala Studios natenga bulijjo ku YouTube channel yaffe mwena abatulaba era nga nagambye ekutuusiddwako bannaffe aba Tina Beauty Clinic bakumuntu kati nga olaba obwomukubira n'amasimu tagakwata taddamu omuntu ng'oyo akiba kitegeeza abakukooye naye nagambye kati ogenderera mpola kati ogenda okyawa Timo olw'okubanga bw'okuba bw'obutyo obusongasonga butandiko omusajja totunulira busonga tunulira laavu eriwo yagala omuntu wo gwe gundi va ku Marvin mufu tekirina mulamwa kali ekyamazima ono engeri gye baamukalakase oli n'amugamba niyawasiza era n'amugaa ataddamu okuyita ewaabwe ali mu kutya agamba kwegamba gwabadde yeewaga naye ekireeka baamututte kati awulire oba yandikyusiza naddayo na ewa Marvin we wadde atunula nga akandooya ano mu kaseera kano ali wano abirowoozaamu kati yasooka n'ayita Saimo asooka amanyi oba ddala ddala omusajja oli yawasizza ayagala amanyi oba ddala kituufu yawasizza oli yawasizza naawe oli awo era bali awo bali mu laavu yaabwe banoonya sente zigenda mwane muno kwanje ebyamazima ogwana ogwo ne gujja guwasa ate nno omuyaya akola ekizibu ava okwawula ati ng'avuga dda ku mbaga kuwasa kale mukazi atuyewuunya nnyo ekintu kino ekimukoleddwa abantu bazibu oba kugambye nti gyewassa kiba kisinza mu kituufu yawassa kyokka tubimanyi simanyi oke obi esana wati mbimanyi ekituufu yawassa nga omusajja ali mu bufumbo ebyaddala ebyalaali alaali mujiba nange wagenda ku mikolo gye wagenda ku mbaga tekinkuba
zagenda samanya gwe tewagenda kumbaga kale nagenda mwali mudiru yemu waliwo oyagala mundabe nga oseka batabuyisi nange zisa nesagala era bankaka ate nandikoze ekimu naye era naye nayo gemugamba wakyakulekaawo nemugatogira bantu babiri tasota mubinzi jemu kalinga mugana ensonga zammwe saagala onyigire ku lwa Timo kye yakola nyagala ebintu byammwe mbenga mubikolako mwekka nga mugana Timo nga mubeereddewo omanyi waliwo abakyala abayiwawo omubiri kali emugamba niwebanga ekyo kyemukola ng'ekyamazima mwagala mubenga munsuulawo ekyo musaaga ngubulidde byonna byemuzanya muzanye naye nze nkubuulira omukazi nga atabuse nnyo omukazi nga yatabuka nnyo muzanya ddiru muzizanye naye mujja kundaba kiki kyagenda okuzzaako byonna ku Bumala Studios YouTube channel MK Majestic Plaza Eminatenga Jenze badde nkwereza tujja kubatwala mu kitundu ekiddako okumanya ddala gye biggwera akuume